nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba kiwamma oli ku executive media njagala okubeera nga nkubuuzaako gwali eyo alabira wonna wooli nti oli otya subscribinga likinga naye njagala okubeera nga nebaza basponsors baffe abatatukoowa abeeyongera obweyongezi njagala okwebaza Print Creations olw'omulimu ogwo ogw'amaanyi gw'otukozeemu ali awo ku Nkrumah Road kizimbe kya Light Building ku ground floor ababedde twambuka eri ku Cham Towers. So muwanguzi namugambye nti wagamba abagenda ku Cham Towers bajja sangayo akazungu Diana twamumazeko emirembe kati bagenda mufuula muyita muzungu naye era Diana afaanana n'abazungu kalabika bulungi. She's a very lovely woman. Tosobola kukolera muwanguzi ng'ofaanana bubi. So agendawo kyonna ky'oleeta botto bweti tugikuteerako Valentine kati ate bw'otuuka ku Print Creations ku Cham Towers opposite waliwo edduuka gobagala njagala dduuka lya mukyala muwanguzi ayina ebintu ebirungi ayina lotions ez'engalo ayina buno pale bwa Louis Vuitton engatto ensawo ayina ebintu ebirungi bambi so beeraawo bw'otuukawo omugaaka mpagireko ne ku mukyala namugambye mukyala oyo nagambye mwami muwanguzi nti tutubula mu saluuni eyakabi mu bakyali baffe kati mukyala muwanguzi akole saluuni nga kwegamba oba yabakyala oba yabaami okitegeera kubanga tife abaami tujjamu abakyala nammwe abakyala mujjamu abaami wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwa atya emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa kanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo sonde zepa Jalia nso ofune emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. So babeere nga bagikolayo akati obusente butono kakali mukyala muwanguzi okukwata obukadde 10 n'ateeka mu sente tubadde nnyo n'obeera mu saaluuni kati waliwo saaluuni gye nsaliramu wali eri n'omwana n'akuyisaamu enkwawa aleeso akatogo owulira ng'ofa ekyenkwawa obadde okireka kati ate mu abakazi mubeere mu Valentine etuuse zirimu olugambo tugenda kuba wa Little Boss naye njagala ofuneyo kyonna ky'owa omwami we ekiri unique gende wa muwanguzi ayina ebirabo ku Print Creations ogenda kuwa omwami we ekirabo nga kiri unique ogenda kuwa mukyala wa akalabo nga kali unique tekagenda vunda agenda kalabako lubeerera kwegamba obeere unique mu kutonako ate basajja temubawo nnyo bibboto byokka wali ebirabo bingi mulimu n'abalala nga muli balokole ng'oyagala mwami muwa Bayibuli muwanguzi asobola okukolera Bayibuli n'aliteekako erinnya nga buli lupapula kuliko erinnya wali wansi n'ebigambo by'oyagala omugamba mukwano gwa mugukuumire mu Bayibuli Power Bank zino ezikyajinga semirondo Power Bank ezikyajinga agikuwandiikirako ebigambo osobola okukolera ngenda kukola banka ngenda kugula ng'eriko ekyawandiikibwa ngenda mugamba agikuwa yazirina ngenda mugamba nkoleyo Power Bank ayo mbadde ngenda wagira mbadde simanyi ate alina Power Bank alina Power Bank ajagala onteereko ebigambo key holders okitegeera kati so Mrs. Glamour be bannyambaza bali awo ku Sapolo Road osobola n'omugamba nti njagala laptop eri customized ebyo n'abikola najjanga eno 3-piece weeri okiraba nga bwe kiri mu colors zino ne black so weeri awo ku Mrs. Glamour ekisibo kinaatera mubeere nga mugendawo mugyewo obukaaya yazika mu mukyala wange naye ye namuwa black kale no kimujjako bugi abingi akikyaliyo
jakebera mu ngoye ndawo anti ogaba engoye ze olina mu kajanje mukazi agula engoye za bbeeyi bw'otuuka gwe ojjayo bujja ng'ogula ogaba yongedde onyirira namukasa afunye ebbina abigula luno kugambye bagenda kuloga naye namukasa ofunye entumbwe aye unaye gye kakomye okunyirira n'entalo omanyi takakyabajja bigambo lwaki tova mu ntalo nange entalo muzifunamu ojja kusuula bboto y'e Canada entalo muzifunamu bwe nalabye entalo zo ziri mu views emitwalo etaano they are healthy ones abaana mubala obwedda mmanyi olina mu byaddala kumbe oli mu kantu kantu kande kafuuse akantu pakes from my blazer mukyala wa mukwano gwange Martin owa Buganda bumu e California mbadde njogerako naye okusimunanga kankuleke mugende mukola akantu kafuuse akantu Martin akwagala nnyo Martin mutumiddeko nabaddeko mapeera Kisubi nali nonyeza muwala wange essomero twafunye essomero okyalina akajanja mu masomero akajanja kakyalimu ate n'omwana olina kutuwuliriza abaana ayina kyayagala abamapeera natuuse essomero nalyagadde faaza essomero nalyagadde naye waliwo bye saayagadde nalabye kantini ng'abaana bangi ono omwana ayise eri omukono okugamba okugula ekyoeriweemu neŋŋamba omwana wange anaasobola bano okubakuba bodejja akajanja mugundi muwala wange agenda yenyige n'abantu mbw agenda kugula byakulya kati essomero mwaliganya lwa kantini nte sanaligaanako likyaliwo faaza saamulaye namulaa naye nekyo kyankubye wala aye neyatulambuzaamu n'agamba abaana tubakubamu wano mutima ne gubwatuka olaba oli mba neetakula bwetakuzi muwala wange oba weetakula bwoliraga dadi tonkuba oluyi tomukuzizanga omukuba so ayina environment mwakulidde so toyagala asanga environment ndala egenda muwanika mutima kubeera mu bbanga naye nga essomero nalyagadde bizimbe bakoze dormitory y'abalenzi mapeera Kisubi mukoze dormitory y'abalenzi matiri bona abasomesa bagunjufu bafaatha abasajja abeewa ekitiibwa kwegamba omwana bw'abeerawo abeerawo era I recommend abazadde okutwalayo abaana so aba Bubbles Beauty be bakola ku nsusu ez'abakyala kusa n'abaana mbadde kyakugamba ebyamapeera ba Bubbles nammwe mwebale tusasula ebyamapeera kati waliwo mukulu wange bamuyita Sister Elizabeth Nakku akunyumirwa nnyo naye simanyi oba entala zo azinyumirwa azimunyumira nazo sister gitwale nga kirungo mu mmere kasita okimanyi si bwe tutera okuba tuba mu byamasanyu akitwale nti twakyamyeko awa nte tukomyewo tuli ku mulamwa one of the people I love most Sister Elizabeth Nakku era Nakku yaliko ku mukolo gwo teyajja yali bize anti mbaja kujjukira ndabe oba namulaba yali bize twetwalaba ku bantu b'omanyi ab'ebulaaya ab'oluzungu wanditegedde nti no maama wange akolera international court Hague bonna sebo ne bayimirira bagagga kwagalana bayimiridde batuwaamu ng'oluzungu lulinga oluzungu ne tumanyi olugazigezi lwo we luva n'akamanyiro kano kotumanyiramu yali musomesa wa nassale era ndowooza lwakuba kyekyawukana ku mama yali munene nnyo ngaba naawe ogejja ebbina kirabye nti oyinza otwala obunene bwa maamawo bw'oteekomeko situtte bumpi bwe naye teyali mumpi nnyo yali medium kakati sister akunyumirwa nnyo ne Kasuku yagambye nti ekyo kiprogramu kya Big and Short Short and Big Show kimukolera ddala sister tukutumiddeko nnyo ne mugamba gyebali eyo era sister ajja tuwa olunaku tumulabeko sister balina essomero lyabwe Bethany ery'abasista mumuwa abaana abagezi abaana mwagala okubeera n'empisa baliyita Bethany oyitirawo kibibi boda mu Butambala nze abaana tugenda bagamba n'abazadde tubagamba omanye ennaku zino abaana beetagiramu ddala empisa sister Nakku oli muganda wange naye waliwo bye sikubuuzangako ebintu ebyo omanyi kakati nze engeri gyendi mu Katuliki negendereza nnyo byembuuza abasisita negenza nnyo byembuuza faaza negenza nnyo byembuuza Ssaabakristu
saagala kusobya bannaddiini kakati naye njagala nnyo program sister otunnyonnyolemuko simanyi oba abakulu babakkiriza eyo otunnyonnyolemuko omuntu afuuka atya omusisita era mukola ki ebintu ebyo byewuniikize naye interviewinze sister bamuyita sister Juliet era yangambye naye mukwano gwa sister naku bamuyita sister Juliet Nannyonjo omwana yadduka waka taata yamugamba tobigendamu ye nadduka n'agenda mu formation n'agamba nze ngenda kuweereza Katonda eba calling anti naye calling eyo twagala bagitunnyonnyole kubanga n'abantu abayinemu ekintu ekiri unique sister Nakku oyo yali atusingako ebibiina naye sister Nakku yalina empisa omanyi bano abaana bano ffe twabeeranga mu ssomero nzijukira headmaster waffe omu bamuyitanga Lwanyaga mu primary Francis Lwanyaga nga kibooko etokotanga buugi naye ngera omwana gwe batakubako ng'omanya kyekyo oyo Nakku tebaakuba baba n'empisa nga ye kuva ddanga muntu nnyo kuva ddanga ali very organized era muganda wange nanfuma Catherine yangamba sister Elizabeth agenda fuuka sister I was so happy nenga Katonda akoze kyetwagala kubanga akati omusajja ng'owasa Elizabeth oyo nga bw'ali n'omukuba banjagala kutuga butuzi kubanga ekisooka tamanyi kuyomba tamanyi kaya era obulamu bwe bwakuweereza Katonda mukyala musomesa asomedde mu Amerika bayambye ku baana okusoma kitegeera so njagala babeera mu bulamu ebintu njagala sister tujja kujja tumimubuuze tukolereko ku bantu Alika Rentals nkutumiddeko awe Boston Massachusetts webale kubeera nga omulimu gw'okupangisa emmotoka ogukwasiza abaana balina ebigambo oyita otya Biko omumpi Biko mumpi Biko bamuwalana naye agume bw'owasa omukazi ng'ali mulayiti olina ebintu by'olina okugumira nze ekyana kyampitako omumpi kati gwe linda lwe baavuma Joani obubi bwe bampitako omumpi nange ne ntandika olowoozaamu bwali mumpi n'ensituka ndabo baali mumpi ebyaddala oyo muwanvu omusajja muwanvu naye yampita omumpi ne muwala wange tasobola mutuuka wano eno abantu just omanyi olutalo abantu banyiiga omuntu omanyi omuntu bw'aba akuvuma aba alina okubuulira ebintu ebirina okukunyiiza kati bw'oba onyiiga mangu ovaako n'enkya bayinza obutakusanga ng'okola but that is life Ssaabasajja Kabaka agenda kuweza emyaka 7 era owekitiibwa mukulu waffe Katikkiro owekitiibwa Charles Mayiga yayanjudde olukiiko lw'akakiiko akateesiteesi nkoowola Abaganda mwenyigiremu amiina kino mukyenyigiremu kiwedde kale ffe tetukyali ebintu by'Obwakabaka birina kubeera ffe abasooka abalala ne bagoberera esente ezaava mu luwalo lwaffe tulina okweyungawo tuyozeeyoze tubugirize esente ezaava mu nkola ey'oluwalo zaayanjulwa zonna embalira ne bagiraga abantu abagamba sente tuwa esente Mengo byonna baazibalaga n'entambula eziriwo n'ezisaasaanyiziddwa byonna nga babikola ki bwe bigenda okutambula mwebale nnyo abenyigira mu nkola ey'oluwalo era Katikkiro abasiima nnyo nnyini ddala owekitiibwa Israel Kazibu Kitooka omwogezi w'Obwakabaka abajjukiza nti abaagala okukiika embuga wandiika ebbaluwa ogitwale mu woofiisi ya Katikkiro obeeyo omwogezi w'Obwakabaka kitegeera obasabe nti bannaye gweoyagala kukola ki kukiikako embuga Katikkiro ajja kubaawo ng'abalinze kitegeera Obwakabaka bwaffe tebusolooza musolo wabula mmwe ezo ze muwaayo ze zikola ki zezibeezaawo Bwakabaka so waayo n'omutima gumu nga temuliimu kuwankawankana kudda enkya kutandika kwogera bigambo bingi kugambeko ndowooza nayogeddeko n'omuntu omu mu Bwakabaka muganda wa Kabaka ddala tabeera wano yabadde azze kulaba ku Kabaka we yabadde azze kulaba Kabaka we n'agenda n'asisinkana Omutanda
nti naye Mutanda awonedde ddala agenza awonera ddala obulamu butambula naye akantu akasinza nekementereza emmeeme nti omukulu yagamba mbu yadde amunyumiza ku lugendo olw'ebyo bye yayitamu embeera gyayiseemu emabegako agamba nti abantu bazibu abantu bambika oli naŋŋamba nti Ssaabasajja nebibeera ku social media akolaki abiraba but you people bino bye twabagambanga nti obulumi bwe muteeka ku famire z'abantu mwogera nnyo mukola ki kitegeera abantu babeera hati bintu bino tubikomye tubeere abantu bakulu onkubira so njagala okubeera nga mbategeeza nti olunaku olwaleero Buule nali naye mu show ya APAS ng'anekanekanye n'omukyala Joan Mulungi Buule nali ku CBS nga mpulira CBS agamba bananga banagenda mu show ya paasi ng'anekanekanye n'omukyala Joan atambula ne bayingira ne batuula we batuula n'omukyala mwe be nalabako nga mulinga abayimba abazina tebyatutabukako muganda wange eri gye twali oluzungu lwagaana ako kokka ako bwe yakakuba ne tuyimuka nga lwakubamu ako oluganda tuba bulala naye ayina we yatukubaawo ennyimba zonna nga za Lungereza ate akasemba yakakola ne mukwano gwange White Bender turn up the light okategeera turn up the vibe yeah so sho yali nnungi naye abantu abana abalaba babajirabira ku internet tebagitegeera sho omanyi baŋŋambye sho eyafaananyemuko sho ya Chris Brown neŋŋamba bannange omwana ebbangu yaliwanise nnyo ate naye nga Buule gwe yabaddeyo nga ggwe twanalizingiremu sho nga bwe wagirabye music ono music taliiko lulimi nti music bw'aba omulungi n'olulimi tokola ki tolufaako waliwo omuyimbi we South Africa gwe nnyumirwa ennyo ayimba yafa mwaka gwaggwa bamuyita Zahara yakola ennyimba ze ziri mu Luzulu naye y'omu ku bayimbi aba South Africa abasinga okugobererwa ennyimba ze ziri mu lulimi lwe tutamanyi naye mu butuufu zinyuma mpoomu okitegeera n'ennyimba ezisinga fe wano mu Buganda twa embracinga nnyo music omuntu n'ebyatulema twabituumanga ffe bye tulowooza nti byebyo yadde nga si byebyo katugeze waliwo oluyimba baluyita Ikati luyimba lwa mu South Africa it's a bubblegum song naye nga lulungi kakati ffe wano e Buganda we twalulema mu biseera ebikadde tutandika okuyimba nti kapa eridde ennyama yange naye nga oluyimba baluyita Ikati ekitegeera baluyimba batya mu butuufu bwalo olulimi nange sirumanyi nze manyi ekyo nze manyi ekyo muno kaperidde ennyama yange kati waliwo n'oluyimba olulala oluyimba lwa Sophia George baluyita galigali ffe wano Buganda twakera ntugamba oluyimba baluyita kikeesa kinyuma oli bwereere kikeesa kinyuma oli bwereere naye nga oluyimba lugenda kikeesa kinyuma oli bwereere naye nga oluyimba lugenda namukwata olida your man is to galigale your man is to galigale abaganda waliwo n'oluyimba oli yayimba ku Mwenge oluyimba baluyita ukomkobosi kati fene tuli kikusala ekigambo ow'amaaso ameeru
omukomboti kakati waliwo n'oluyimba olulala lwa Shaggy baluyita It Wasn't Me. Ffe twaluyitanga chakineya wazime kaganga tufe tugendera okwo nga omuntu yimba tuunawo wazime ne wallahi ensi yonna alina okwekuŋŋanya netuwaawaali. So that's the beauty of good music. Ekitegeera nti kati tofaayo ku lulimi epasi tetwetaagisa kumanya byayimbye wabula twabadde tukoona bukoonyi kubanga tubiwuuna tuba tulina okukola ki okugenderawo ekitegeera. That's the beauty of good music. Nti wano Uganda Ssaabasajja Kabaka yatuleeterako nga omuyimbi bandi ndowooza ebandi gye nsinga okuwa ekitiibwa bagiyita The Rasta Rebels. Netukubira oluyimba baluyita song. It is TSOANG. Okitegeera bana Abaganda ne bwe bagenda okuwulira oluyimba mu show ng'omanyi bye bayimba kyabasa eyo kya kakati kata music anyuma ebisigadde mu biraba luvannyuma mwe muba mulina kunyumira ne muwunira okwo. So the fact is Apas akola music omulungi. Music gwe balowoozezaako nti music we okuviira ddala mu nteekateeka y'ebigambo ebigoma ebiteekebwako n'engeri gye bagattagatta okukenenula amaloboozi sound aveemu ekitegeera. Ekyo kye yakoze yakitulaze ne bwe yakoze concert. Bw'oba okola concert waliwo ebintu by'olina okulowoozaako nga tonnalowooza ku bantu bagenda kujja. Wawo kye tuyita rider omuyimbi rider egendamu ebintu bingi omuyimbi agenda okugaa nti ruumu gye ngenda okubeeramu kati nga Beyonce ruumu gy'abeeramu ng'agenda ku show eba bagamba oba eba 72 degrees mu bya temperature. Amazzi galina okuba pH ey'enjawulo giganywa kitegeera. Wano Kanye West bwe yajja wano amazzi ge yanywa baaganona Kenya box number kubanga amazzi ge tulina pH erikole ki eri waggulu okitegeera. Waliwo room kati yo Beyonce bagamba asaba room era nalabye abagamba Beyonce agenda kujja wano nesisiwala namu ayina ne room gy'ayagala bagamba byasaba simanyi wano ayinza obisobola. Waliwo room gye erina okuba sound ew'enjawulo abaana mwe bateekeddwa okubeera abaana be atambula nabo nkutidde yekka ng'omuyimbi ajja ne ttiimu Epasi ayina obuzinda bwe yatadde mu bantu eno wabulabye kati ayina ne sound ayina engeri sound obudde gye bamubikisingamu nga yanjawulo. Kakati ki kyenkulaga anti yakoze ku sound yavudde Sweden. Epasi yategedde nti ekizibu ky'e Uganda tulina equipment naye bamukozesa bafu ekitegeera. N'aleeta wano e Uganda sound engineer gw'osobola okugaa nti no kankole bamuyita Judy Mugerwa kata akulema ne Barnabas ali neitwe oyo producer yakola album ya Mugabi gye bayita People of the Land. Oyo naye mulalamu ate naye nga muyizi wa Mugerwa. Kakati wano ebiseera ebisinga nti ebyuma bibaawo naye sound akola ki afa abaluka. Kati Epasi kata ekitegeera n'eyalifutinga ki sound engineer n'amuteekawo. Sound engineer n'ajja mu kifo n'akiyitamu emirundi n'emirundi nga bw'akistadinga n'akitegeera. Sound olina okumutegeera okola sound design olina okutegeera kitegeera. Sound webweru oba ali mu kizimbe kya bulooka oba ekitali proof oba theatre byonna bikola ki bikyukamu. Epasi score gye yakoze esooka kutuwa sound nga mulungi. Kati najja akwata bakalayini nga ntuufu okitegeera. Bakalayini nga abakuba ebyuma Muganda wange
omwana nga akwata kodi bwati n'owulira nga gita yeeyo kati ate nga buli kimu tekiri interrupted. Michael Ouma yagenze najja ku stage nga acoustic gyakutte eri wireless okitegeera naye yakubye n'owulira nti ono y'Ouma okitegeera n'ogamba kuba onfuna kati ng'ogyeko ekya backline choice y'aba support artist be yabadde nabo ba dancers yabadde yeeyo okitegeera bagendera ku nnyimba ze na blendinga contemporary sirika gwe kimwa na abula ako kojja kasobola naye kati omanyi ekiddako ogenda tandika n'okukakuba ogenda kati okateeka ku mulamu tasanirira ate twamuga enviiri azisale kakati nti bw'olaba abantu abadde bajja nti awagenda amazina aga contemporary we wagenda nabadde ndi awo nga tulaba ne Valentino Dance with Valentino n'aleeta kyetwandise nga Latin flavor okitegeera endulu n'eyikola ki neeraya okitegeera ne tufuula ne gundi enkondo no yakutusa abantu tebakitegedde nagirabye nange enkondo yagize naye ekyo ekyamufuula performer nasigala ng'agenda mu maaso performinga okitegeera so buli kintu ekyabaddewo nga kyanjawulo ekirala abayimbi mu kiyige bw'oba okoze concert eba yiyo okitegeera concert eba kiki eba yiyo lwaki otuleetera omuyeye ogw'abantu n'okyamuka olw'okuba olabye gundi mwayimbako naye awo ng'ali awo n'omugamba linnya stage tukole tukikube omuntu teyakoze rehearsal mbwalinye stage mukole ki yali yabagobanga yabagambira yakola rehearsal eka yajjo yiye okitegeera kati yabaddemu ne bakyalibe nga bakyalibe bakumusuwa oyo Epasa ayina oluyimba ne Kenneth Mugabi very very beautiful song naye tebaluyimba ne Mugabi yabadde wali ne-enjoyinga show n'atabaako kibaabaako ayina projects ze ne Morris Kiria yabadde wali eri wamulabye ng'ambongako namulabye gwe ne Morris Kiria muli muti era ngamba wayi tonyanjudde eri mukazi ne mugamba wuuli genda akulabe anyway olulwali but we are enjoying I saw nalabye abayimbi bana abayimbi mu kitegeere nalabye Elijah Kitaka mu audience ngali nalabye Azawi nga bwa tweeting walabye buli muntu nalabye Vampino Kiria kwe kunya everyone was enjoying the show naye abayimbi bagenda kushoza abanaabwe teyakolimye bannange mwebale kundaga mukwano mubalazeeko kino kirijjukirwa kati abayimbi kye bakola teyabyogedde abayimbi kye bakola bajja n'akola concert bayimbi banne mu kifo ky'okujja bamuyigireko ne badda baaka stage ne bali amayirungi ne bakuba n'ebiboozi onfulira bali mabega tebayiga tebakola ki era nanyize nnyo nabedda magamaga banywannyina ze Spice Diana obedda magamaga bajje banyumirwe bayige mwagala nnyo oyo mmanyi mwagala nnyo nalabye kusaasira nga tayagala buli kintu kimuyiteko ali mu kuyiga okitegeera abayimbi omuyimbi atazze go wasaliddwa kubanga ate no show yabadde ekolera nnyo abayimbi osinga naffe abalabi bwe yamaze ayina ekintu kye yakoze kyesirabangako muyimbi yenna ng'akoze anti kaakati yavuddeyo najja akole ayogereko n'abamawulire waliwo akikola lwakuba temubeera mu ezo show era njagala nkwogera ekyo nnyo mu ezo show Morris Kiria bw'amala show era ye level ze zimu Mugabi kati n'ensi endala Mugabi avaayo n'azikola n'ensi endala nze naliko Malawi I'm sorry to oversay Malawi twali Salima bize sigino najja n'aperforminga n'akuba show ekifo nekijja ng'omanyi tuli abantu ng'emitwalo ebiri ekifo nga kibwoze buli omu ng'ali excited olwamala okuba show nga waliwo omuyimbi agenda ku stage bize najja mu audience najja mu audience ne tuwagira ali ku stage
osaaga. That's real life. Morris n'obuuza ku bantu bo. Morris ajja neekubya n'abantu bifaananyi. Atubawe photo moment. N'anyako n'abamawulire n'ababulya bwawulira. Neyebaza ku bantu babazze. Naye abalala beekweka bwekwesi. Okujjako muyimbi gwe yatadde ku stage saamutegedde. Ono yabadde akawala akadde akato. Bangambye ali muka promoting. Akaleeta. Naye muganda wange Epas fuba nnyo. Kati bana balalabe wabalabyeko abaasoose. Abogundi yebatembeeya Fenoni. Bayimbi ba Fenoni. Kakati Fenoni naye abakusibako. Ne banyiiza nno. Ate munnammwe ali ku konsati ye. Ku konsati y'omuntu toyimba nnyimba zisukka 2. Yimba lumu genda. Kitegeera. Nti like nga booga nti ba Fenoni. Like baba basabye nti bajja yimba ennyimba 2. Bayimbye 3. Urasemeja na nyenda. Shawa kono construction. Nga bayina ebigiraasi awo. Onatina nyenye calypso. Okitegeera. Baagale. Njabaagala. Kati ekirala kye saategedde. Ekirala kye yakoze ekyafaananyeeko n'abayimbi aba bulijjo kye bakola. Kye ekyokukwata ekkubo. N'alinda audience. Ate ekyo Morris Kiria yali takikola. Morris Kiria bw'akola show nagamba egenda tutandika ssaawa 2. Eba ya 2. Kati yakugamba oli alwawo okujja oyo tanjagala. Ono akedde yakola ki? Yanjagala. Gwa performing. Oli agenda okujja late. Ajja kumalirako wano omalizi budde. Kati Morris Kiria wasangamu abantu bamuli 8. Guys, extend to the stage. Nga mujja wano. Ate Morris temuba kutuula. Mwaze kuyimba ate mwaze kutuula. N'atandika okukuba. N'atandika okukuba. Avuddeyo jjo n'akola live wamulabye? Epas. N'agamba abayimbi tebaddamu ebyo ebintu by'ekisiru. Kumupostinga ku lunaku lwa show yo batolina ky'omuyambi. Baleke. Lekangayo, that is stupidity. Tayagalira ddala bintu bya kisiru. Temuddayo. Nengamba bulijjo teri abaatulira ye abaatulidde. Olaba nono w'ekikofiira yaani? Ani? Ono promoter w'ekikofiira Abitex. Yagambye we do not deserve Epas. Yeetaaga kuba wano, yeetaaga kuba eyo wala. Ate gwe omuyimbi eyeeyiiya. Gwe yeeyiiya naawe tuleke. Kitegeera. So, I liked the show. Okay. Ettaala lyo walirabye? Nalirabye. Fenoni oli wa ddala. Fenoni oli wa ddala. Ttaala nalirabye. Naye ekirala show bw'ogikolanga nnungi eba nnungi. Nalabye abavubuka abafera tiketi. Nange nabalabye. Nga batembeeya tiketi. Natembeeya tiketi za mitwalo 10 emabegaawo. Naye nga tiketi olwedde omusajja yaseerinze dda out. Kakati gwe nga ne bodde mu kufera. Abantu abazze. Naye nga muneeyo esho gye nsoso olaba okuserena nga bafera tiketi. N'abantu abazze bazze nga balina tiketi zaabwe kirungi. Era obwedde akubuuza olina tiketi? Tusifayo ntugikuwa ku 10. Nempulira ennaku omanyi nze saagala muntu. Era bwe nagenze ne ngamba ttiimu ya Epas ne mbagamba eri wali abafere ne bangamba baleke ffe twajjuza nabo baleke balye. Era batuguuza ez'abafere baatudde eri baatudde wano mu lobby nga tebalina nawe bayita. Ate oddewa. Oddewa. VVIP omwana yakikoze. Olumu otuula mu VVIP show. Naye VVIP. Ekyanayagadde abantu yabawadde abaaguze tebo zaabwe. Ebya ddala. Twalidde enkoko. Wayini zabadde 2 nga nze mutamivu aliko. Kasuku omanyi kati promoter wa Bereya ng'atya okubinywa. Nensooka mbinywa wali eri. Ate ne Kasuku awo nanjiwamu awo zikokoteire awo. Babaweeredde ddala abantu ababadde ku enkoko, mmeeza. nyama, sumbusa, amazzi, soda, kimu nga kwekiri. Red Bull. Ebintu kimu kyadde nga abantu abasasudde tebo yaabwe. They were contented. Nti babakozeeko. Naye tulina obuzibu nti omuntu akuyita n'aggamba nti eno show VVIP. Kati omuntu bw'akugamba VVIP wamala okugamba VVIP n'otuuka n'amala najjuza eri ebbali. Are you seeking exceptional education for your child? Look no further. Valua Education Center Kitiko Kigo warmly welcomes students from kindergarten to top class.
Our dedicated teachers, nurturing environment and academic excellence ensures your child strives. Join our learning community engaging lessons. The path of success begins by taking the right step, and that's why Value Education Center offers from when your children begin their journey. We provide the best, not only focusing on academic excellence but also other practical life activities. Enroll now for excellence. Wamala okujjuza afunayo kyayunaga genda wenyige ku mmeeza y'abali tannasasula abalala VIP nebeera ng'eriranye ordinary nga abantu bakuleekaanira bakulimu bati entuye ekutta kyokka wasasudde ki VIP naddala shares ezibeera mu bisaawe ezo okitegeera VIP ebeere VIP nekyana bonna abakola shows ku Sena mukole nga epasa abantu abatudde ku mmeeza balye baliire eddala owange epasi ye congratulations epasi bro njagala okuyozaayoza epasi kino kyannumye ku ggumba nange saakitegedde ekyaki nadde njagala nnyo okulaba ng'oyimba ne Waiki Benda kyobadde oyagala si kyeyabadde ayagala era si kyeyabadde ayagala kyo yabadde alo kamaya akavubuka kasooka ne kabayingira mu bwongo kati kategedde kye tulowooza ayinza oleeta Waiki Benda it can preempt you oyo epasi tomuleetako puntu owange nze atategeera bigenda mu ggwanga sooka onnyinyonnyoleko olutalo lwa Congo luli ku ki kakati gwatera okubeera ne investigations ezo kakati mu mambuka ga Congo waliwo ekifo bakiyita Kivu naye kakati mu kifo ekyo waliwo ebbendobendo baliyita North Kivu kati North Kivu eyo kitundu kya Congo naye mu biseera ebikadde abahutu bwe balwananga n'abatuusi e Rwanda abahutu baakuba abatuusi ne basenguka ne bava e Rwanda ne bajja ne babeera ki e Congo mu kafo ako ak'ekivu e North Kivu bwe babeera awo ne batandika eggwanga lye bayita ery'Abanyamulenge eryabwe naye nga batuusi abava ewa abava e Rwanda kati abantu abo bwe baatuuka awo ne bafuukira ddala abantu baawo okitegeera ne bazaalirawo abaana ne bafa ne bafuuka waabwe kati naye kuviira ddala ku bukulembeze bw'omukulembeze w'ennono owa Belgium King Leopold abaafuganga Congo ng'ettwale baagaana okulikogonizinga abantu abo nti Bakongo babazira era gavumenti nga wali gavumenti awantu awo tewali gavumenti structure za gavumenti LC poliisi bali mu byabwe malwaliro bali mu byabwe babavaako naye ate nga gavumenti egamba ettaka lyabwe waabwe nkitegeera abantu abo bwe baatuuka ne bajja nga beekolamu omulimu nga baagala bakole ki babeerawo nga bali protected nga teri akola ki abalwana kwe kwekolamu ekibinja kya M23 ekyabalwanyi kati ate Congo neewe omwaganya abahutu abaali batta abantu e Rwanda nabo ne bajjaawo mu kifo kyekimu nabo ne bakolawo ekibinja kye bayita FDLR ekibinja ekyo kyabahutu abalowooza nti lunaku olumu bagenda e Rwanda bajjeko gavumenti eriko e Kigali badde kuki mu buyinza olaba kati ate ekifo ekyo kyekifo ekimu ku ttaka ly'ensi eno ekisinga okubaamu ebyobugagga byaki eby'omu ttaka kati ne wajja ne wabaawo ensi eziva ebweru Abachina Abamerika Abafalansa Abamasinaale bonna bali awo nabo ne baleetawo obugulupu bw'abalwanyi ng'abalwanyi abo baliwo okukuuma interests zaabwe oli ali mu kusima bya bugagga bya mu ttaka bano abalwanyi balina okukola ki okumukuuma onfuna kati mu mbeera eyo bano baatuuse ne beekolamu omulimu ne balwana ne bagoba amagye ga gavumenti bamasinale n'aba FDLR ne bakola ki ne bavaawo ekitegeera kakati akabasa we kali nti Congo abalwanyira awo Rwanda ebawagira kubanga Rwanda bwewagira abantu abatagirinaako buzibu
kubanga katundu ako kaliraanye Rwanda kitegeeza nti abantu abo tebagenda abantu abanalwana Rwanda nga bayitaawo tebajja sobola kukola ki kuyitawo naye waliwo ate n'ebyemabega ebyambu ekifo ekyo kuva dda nti waliwo agenda ebadde wansi nga baagala kufuuka nsi ntwale eyaabwe beekutuleko bakole ensi eyaabwe gye bayita vura ekitegeera mu nsi y'abali kati ate Congo kyetakkiriza ate Rwanda kyewagira ekitegeera ekintu ekyo kibajja kibaawo era abagoberera ebyafaayo waliwo ensi gye bayita Azerbaijan waliwo akafo ke bayita Nagorno Karabakh akafo ako kalimu amafuta kalimu kyabugagga era kaze nako kafaanana ngaako nti buli omu akalwanira era juzi kafuuka ensi naye era ebizibu tebyakola ki tebyaggwaawo okitegeera akafo ako ne Uganda ekalinamu interest kubanga okolaba kastretchinga kagatte wano ekisolo era awo nnyini togero erivaamu abalwanyi ba ADF nga bayita ebukavu ne bajja Uganda onfuna ya kati naye kati kiki ekireeta ebyo omuzungu bwe yafuga Africa kyekikolimo ekyasinga okutubeererawo ekibi naye ekikolimo ekyo tekyenkana waliwo ekikolimo abamu abaakolimirwa ennyo fugwa abantu abamu n'abamu abaakolimirwa ekitono fugwa abantu abalala kati for instance President Kabaka Leopold eyafuganga Congo talina kye yagikolera babbangayo bintu nga naye baakolangako bantu bakoze oluguudo ng'omanya Ababelgium be basulawo n'Abafalansa we bakola oluguudo we bakola poliisi we bakola amalwaliro we bakola ki babeera era Omubelgium agenda okuva mu Congo nga n'oluguudo muntu it is new balabakunda bakuki kyovola nti baakulaakulanya akafo kamu we baabeeranga ye Kinshasa awo North Kivu okukulaakulanyawo baateekawo kasaawe mu kaalo Goma kubanga Goma we baakuŋŋaanyizanga ebyobugagga byabwe ne bakwata e Rwanda ne badda e Uganda ne bagenda okitegeera era ne bateekawo n'akasaawe k'ennyonyi okitegeera kakati omuzungu bye yagenda akoze nga alekedde abantu wabula wano e Uganda ffe ekyenjawuloko ne Kenya n'awalala nti Omungereza yadde nga yatufuga bwe yatubbanga yatuddizangako atya nti Omungereza yava wano nga kyenkana buli district zikaasangwa zirina headquarter okuva mu nsawo zaabwe okitegeera genda olabe ekizimbe kya district y'Empigi kizimbe ddala genda olabe ebizimbe biri Entebbe laba parliament laba ebintu byonna byolaba nga bikwatwako byali kuyiya kwa wazungu laba National Theatre eyo laba Bank of Uganda bagenda babikola naye bali e Congo basajja tebaafaayo yadde okukola ekintu kyonna okitegeera kati ate n'Abakongo bwe bajja ne bagamba nti katukole ku nguudo tebakola baafa we bali kubanga bo baategeera nti bw'obeera ekinshasha olwo oba osobola okufuga ki Congo yonna n'ekirala ky'olina okumanya nti Congo nsi nnene nnyo akafo ke twogerako ekivu ebula kwagala kwenkana Rwanda ng'ensi ennamba naye bw'olaba nti Congo it is not even 1% of the country called Congo kantu katono nnyo bwe kati n'ate mu byaddala kanene onfuna kati Congo yensi ekwewuunyisa nti ebodalinga Uganda n'ebodalinga Rwanda n'egenda n'ebodalinga Congo twogera Congo DRC n'ebodalinga Congo eri e Brazzaville kubanga eno Congo DRC ye Kinshasa kati ebodalinga Congo eri Brazzaville kati ate waliwo n'ensi ez'omu maserengeta ga Africa mu masekati ga Africa zebodalingira eriranye ensi nnyingi nti nsi nnene nze nagendako e Congo nga mpise mu kifo kye bayita Zombo waliwo akafo bakayita Goli ne tuyingira munda ku booda abasirikale abaliwo bakugamba there is a name missing in your ID or passport mu butuufu tebabaawo linnya limisinga mu ID oba passport baba bategeeza tomwokyezaayo
kati abasajja ne batugamba nti mudde eyo mugule enkoko mujja kuyitawo. Enkoko chicken. Enkoko. Chicken. Tugenda tugule seggwanga 2. Bagira my brothers. Ça va, oui, ça va. Mwangu wako je m'appelle Patrice. Mubate munnavaawo nga bagimanya we bali wali. Basajja balowooza kulya. Nga bawujja nkoko yawe wali bagisale byende no mutweri. Boy, don't you want us to share with you? Nga bawuta nkoko yawe era ne bwodda eri gy'ova olina okunoonya ku nkoko. Abantu bakola ki bwe bafaanagana. Oyingira Congo twavuga nalina omusumba gwe nali naye bamuyita Elijah. Twavuga katugeze wano National Theatre tulaba otegeera National Theatre we tuli. Ye border. Twavuga okuvanga wano. Paka nga Bwindi. Tuli munda mu Congo. Naye ng'eryo n'ebbanga litusanze. Abantu tebamanyi nti president waabwe ye Tshisekedi. Abantu tebalabanga ku ssente za Congo we zifaanagana abakozesa z'e Uganda. Butto wa mukwano yakola. Eri ng'ebiri eri. Birala bamanyi Uganda. Bo bamanyi bali Uganda. Nga bumeka. Bungi. Nnyo. Pakato yange eri mu Uganda ngaga. Eri nsi nnene. Nnyo. Agifuga agimalayo. Naye nyini tagimanyi. Kubanga ekitundu kye nkugambye tebaamulondayo tebakolayo bululu. Kongo eri abantu. Abamulonda baawa. Abalonda ne baga president kwali. Gwe bali mu Kinshasa n'awalala bangi gye bali. Abalala betulodde tebafaako. Ate awatali bantu nawo wangi wanene nnyo. Nga tewali kiriwo. Ng'oli ali mu kibira alya nkima. Ng'ali eyo tamanyi kiddako. Ng'ekirooto kye kati Congo wali abantu abawera miliyoni ezigenda ne mu meka. Nga tagenda nga mu family temuliyo yagenze mu capital city. Ng'ekirooto kye kusala kugenda Zombo. Ye Kampala bagenda e Kigali. Onfuna. That's how stressing the country is. Nsi nnene nnyo nti okugifuga kyetaaga okukola ebintu bingi nnyo. So olutalo lwa Congo teruliggwawo era Congo teritereera okutuuka nga president yenna alibaako akkiriza nti nno bano Abannalwanda Abanyamulenga abali awo bannansi ba Congo. Ate n'ekirala ensobi gy'ali talina kukola bw'amala obbakkiriza ate aleme kubapika nnyo alowooze nti ba kitalo. Kubanga bobafuulira nti no balina special status. Kitegeeza nti no bajja kukeera enkya bakugambe nti ffe twagala na kuva wano. Ogenda bakola ki? Era kyekyo mu 96 Ethiopia mu biseera ebikadde mu 8 Ethiopia yalowoozesanga Eritrea nti ba kitalo. Olw'okuba bali mu kafo boogera olulimi lwe lumu naye nga bali mu Ethiopia. Naye eggwanga lya Eritrea. Bwe yabafuula nnyo ab'ekitalo baakeera lumu ne bakwata emmundu 96 nga tefuuse ensi. Kati Eritrea nsi. Era kyekyabaawo nti Ethiopia ensobi ejja egikola naye gy'affectinga naye nga tegiraba. Djibouti bwete bwe yagenda n'efuuka ensi. Djibouti kyali kitundu kya Ethiopia. Eritrea kyali kitundu kya Ethiopia. Kakati waliwo n'abali emmekere. Balwana bo bagamba ffe tetwetaaga era bajja kusakisidinga yagala obagaana. Kubanga tosobola batereeza boogera lulimi lwe lumu be bamu ba Luganda balina ettaka balina ssente bangi obagenda bakolera ki? Nkitegeera kyekyo ekizibu omuzungu kye yatulekera. Bw'otunamu mu maapu enkadde nti ekitundutundu ekinene ekisinga ekimu ekya Kenya kitundu kyewa kye Uganda. Waliwo ate n'akatundu akali ku Uganda nga ke South Sudan. Kati ate waliwo ekyo ekitundu bw'olabamu abasoma ebyafaayo bakugamba ekyo ekitundu ky'ekisolo kudda dda wonna kitundu kiri ki ku Rwanda.
kakati nti twakeera omuzungu ye n'atuula bino byonna teyabirowoozaako yakwatanga bukwasi peni n'akola ati wano British Protectorate wano gundi yatwalawo naye nga tebafuddeeyo kubanga nze njagala okugamba teri muntu asobola kugavaninga nsi ng'abantu tebakwatagana nze kino kankikubuulire omuganda n'omunnalwanda ebirooto byabwe si bye bimu n'entegeera yaabwe si kiki si yemu omusoga n'omunyankole ebirooto byabwe si bye bimu ambitioni zaabwe si ze zimu okitegeera omululu n'omukakwa bonna ambitioni zaki zanjawulo okitegeera fe abaganda tukeera wano tulina omusajja waffe fe twakeera ku makya ne twekolamu omulimu ne tugamba atukulembera musajja omusajja waffe ye kabaka fe wano omusajja waffe oyo tagambwako tasobya kati omusajja agenda kugamba eri nga kugamba nti akugambe nti nkai nga lwaki tagambwako omusajja obulomu buba lulo lwaki lwa bwerere byayogera tabitegeera gwate gwola akugambira ku muntu wo akugambira ku muntu wo ekitegeera mubeere ne katikkiro wammwe abagamba kulima mwanyi ekitegeera pulezidenti akagamba tulina yiika modo mulunde ente omuganda ente temukolerangako sensi kintu n'ennambi bwe bajja n'ente era tebakugamba mbuzaaweera nnyingi bajjangamu busa butwala mu nnimiro na kunywa mata na kugirasa kujjamu musaayi kulya kaffecce ebyo byokubeera n'ente nnyingi byo si byabwe balunzi ba mmwanyi balimi b'amatooke ebintu byabwe biri simple okitegeera so omuzungu yatulekera ekintu ekyo buli wamu nti ensi zino tulina okudda ku drawing board kati wano Uganda olaba ne bwokeera n'oleeta muntu ki tasobola tereeza Uganda kati mulimu abakulembeze benkugamba nti mbirivingiramu nnyo lwakuba nti no maybe we would miss them. I believed so much in Dr. Kawanga Semwogerere. I like Mugisha Muntu so much. Yalagawa yene Mugisha wali naye Mugisha Muntu tasobola kutereeza lino ggwanga ne ku magezi ago gaalina lwaki nti ebizibu byaffe binene nnyo ku magezi ge nti wano era ojja kugenda otutuuka ekiseera ng'ebizibu mu President Museveni byabadde nabyo naye byobeera nabyo kati nze olumu bino bye tunenya President Museveni ne ŋŋamba nti kakati bye tumunenyera tujja binenya n'abantu abalala katugeze ng'enguzi kati saasira President Museveni alina abantu be yalwana nabo abaana baabwe b'abantu abo baali bamininga elooti ku Museveni ne bafa basajja baddala abaana baabwe ne babba enguzi ne babba abakolere ki era kumutwalayo wali ku limandi ne bakompromisinga system n'akola ki n'avaayo kyalina okukola butamuwa mulimu naye ate kijjamu kakatako baana b'abakyalibe balina okufuna ekyokulya okitegeera nti obeera awo ng'omusajja yabbye ssente z'eggwanga mukoddomi wa gundi okitegeera kati saasira ensi omwana w'omukulembeze w'eggwanga yawasa muwala wa mukwano gwa pulezidenti era nga naye w'amaanyi mu gavumenti naye ng'omukulu oyo y'omu ku bagamba balinnya enguzi kati pulezidenti asobola atya kukwata sezaala wa mutabani we kizibu ebizibu bye tulina biki bingi nti wano ekintu kyokka ekisobola kutereeza lino eggwanga oba okyagala oba kikuluma oba tokitegeera kwe kukeera enkya n'okkiriza nti ensi ebitundu birina okwetegeerera naye nga biripootinga ku central government olekayo gavumenti eri waggulu naye nga terina maanyi gankomeredde ne president yaggulawo gundi nayikonto boaholo mumulowooza muba muyina ensi president ajja okuofficiatinga emikolo egiriko embuzi naye ng'embuzi nnya zonna zina enjoka kamulowooza muyina ensi we are just a messed up society okitegeera president kooti nesalawo president n'agamba ate kooti yagize how can you fight with the law when you are the president byebyo ebizibu bye tulina nti obuyinza bwadda wamu n'ebizibu ne bikola ki ne bidda wamu so byebyo ako kabadde kakulumukko naye kayigireko tobanga ffe atasanirira
Aina wasula. Wasula. Banange njagala mberekereze naye saagala kuvaano nga sibagambye nti muwagire aba Marcus Pass Portraits aba abaana bakola portraits ennungi sente ezivaamu bambi bazijjanjabamu abaana abalwadde ba sickle cells so mubeere nga bambi mubawagira ayina hotels eyo inayo ennyumba yo apartments yo abalina Airbnb muwagire ku baana abo bannange kituufu Airbnb muziteekemu portraits ennungi ntukoyo tuterateeramu agantuntu tubawa sente zaffe ne muloogi waloogi anaateekamu bro ng'oba okiwanise nnyo oba okiwanise subscribinga likinga bw'omala sharinga njagala okubeebaza okubeerako basiibudde nsaasira abalwadde Executive Media. Focus, innovate, succeed.